This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Very hardworking people, right? Very hardworking people. You don't get here by mistake. And we thank the people that have believed in you. We thank Yali. You have believed in too many talents, and now we are here on the road with Madrat Chiko again. You've been working with them, and we appreciate you for the work you've put behind to make sure that this outfit is there. But I can't believe it. Bazi ubasesa mtu bakola stand up waina kubeera omu stage naye wakwa mine bizibu bingi bantu balina okugatta amawanga akwati omwaka kwata side emu nakwata side endala asobola okubasesa bakola babiri nesa zonna nga baziketalingiye. So now in this moment I'd like to invite a few remarks from the people we have up here on the panel. And I think I will start with Mr. Julius from Victoria University to give us your remarks. I think because of the time we have, I'll extend about just 2 minutes to all of you. Apart from Madrat and Chiko, it's your moment, you can take your time. But the rest of the people we're seeing up here, apart from Madrat and Chiko, are the top people. And we penned down a contract to work with this duo for 2 years. And this is the second year running. We are proud to say that they've done their best to promote the university, not only on their socials, but even physically. You really see they have done a great job to make sure that Victoria University reaches out to the people they talk to, and also their skits that they do on various occasions. As Victoria University, why we opted to support Bona and Chiko is because we've seen them grow through the turmoil. And we don't want to associate ourselves with people who don't grow. That's why we came up and said, Madrat and Chiko, we want to be part of your journey for 2 years. And after 2 years, who knows, we might pen down another 4 years, and that they have an assurance from the Vice Chancellor. I also want to bring you greetings from the Vice Chancellor, Professor Lawrence Muganga, who has history with both of these two people from way back in Mukono, Mukono Seta, where these two people's journeys started. So he decided to support his very own, not as Mukono peers, but even what God has made them to struggle through and be what they are today. We, as Victoria University, pledge to support them as long as they produce good content. You can attest to them, their performances. They are never vulgar, they are creative, they have done skits, and you cannot leave the seat where you're seated watching them and you're not laughing. It is very impossible. And since they have also contributed to people's well-being, because laughter is also a healthy attribute that people and doctors attribute to people to do. We want to thank them so much for these 10 years. And through the words of the Vice Chancellor, before the talent can attribute that, and we believe in experiential learning, and that's why we're part of Madrat and Chiko. And wish them all the best as the show enrolls. A big hand clap to Victoria University. One, beba brand ambassador b'amata ga Royal Milk. Emyaka ebiri tuze tutambula nabo. Kyenjuweri basajja bakozi nnyo, basajja balungi, ebigambo ebibavaamu bizimba eggwanga n'abalina stress ddagala gye bali. Era mu myaka gino 10 tubasabira mutambule bulungi. Royal Milk tujja kutambula nammwe era tukyali nammwe. We mwetaagira obuyambi abakulu oluggi luggule. Era bano tewaliwo konkona kyonna ekinaaba kyetaagisa Royal Milk egenda kutambula nammwe. Bannayuganda tulosaba nammwe mutuwagire munywe amata gaffe aga Royal Milk ebbeeyi nseko buseko ate that's ya bulijjo nseko buseko ate nga tuli loyo eri abantu. So kitegeeza ogatta nseko buseko n'ogenda n'ekigambo nti Royal Milk yonna osigala oli fan nywa amata atujje mu nseko buseko treatment oba ogimaze. Engalo ez'amaanyi eza Royal Milk kinakusangayo osigala And that's none other than Uganda Waraji. Mukama wange tukwaniriza. You've moved the journey with us. Tusaba nti obuze ku bantu. Thank you very much, Nakuma. What an introduction. I'm excited to be here, and very many reasons why. We're extremely happy about 10 years of Madrat and Chiko.
it's not easy to do 10 years, as many people have said before me. And as we wish you to have 10 more, and your legacy to continue even 100 more, we want to express our appreciation for working with Madrat and Chiko for a long time. I think since 2018, or yeah, when you're launching Uganda Raji Pineapple, and then we've continued to work together through Chusa level, and then currently through Lagaswaga, Abagabi Abasinga. Madrat and Chiko come together to give out money in the Lagaswaga promotion, whereby you can win up to 50 million shillings for checking under the crown when you drink either Gilbey's Bond 7V and or Uganda Origin. So they've been working with us since time immemorial, and they've been working with us even recently, even right now. The one thing that we have come to appreciate is their work ethic. These gentlemen work extremely hard. They're very focused, they're very professional. And the one biggest thing is they are extremely talented. One of the most talented comedy duos, not just in Uganda, but in Africa, right? So it's really exciting. Those are the things that create longevity, quality, just like, you know what, like Uganda Rajan, it's easy to believe in longevity because Uganda Rajan has been around since 1965, yeah? So we are hoping, Madrat and Chiko, that even you make 60 years one day over celebrating Soko. But most importantly, we are excited about the coming 10 years celebration. It will be on the day before independence. So as our big Independence Eve Kasiki, our Independence Eve party, we are happy about the things that you embody that are truly Ugandan. Yeah, laughing is Ugandan. You can't. Ugandans love to laugh, as Uncle Mo has said. We like to laugh at our problems. Yeah, we like to laugh at our joys when we're happy, when we're sad. So it's so Ugandan to love, and this is what Uganda Raji believes in Ugandanness, in Ugandan creativity, in Ugandan expression. So that's why we are proud to celebrate with you. We're going to bring the swagger that day. We're going to bring drinks. We're going to bring cocktails. We want people to be happy, they enjoy, but most importantly, enjoy this milestone, big milestone, responsibly. Thank you very much. A big hand clap for Uganda Waragi. I think you can see them on the banner. I think they come big with so many of these artists. They have put their resources and put their technical know-how to make sure that these shows come to us the way they come. And the hardest thing is believing in someone's talent. They are the stock, they are the capital. You are the believer. Yeah, we appreciate Talent Africa Group and the leader here today, partnering on the Seko Buseko comedy show to celebrate 10 incredible years of Madrat and Chiko. These two extraordinary comedians have not only brought joy and laughter to audiences all over Uganda, but have refined what comedy means in our country. Their talent, their creativity, and undeniable chemistry have made them household names, and tonight we're proud to stand alongside them for this milestone. At Talent Africa, we're passionate about showcasing and nurturing Uganda's finest talent, and Madrat and Chiko are shining examples of the kind of talent we love to support. As the official event management, production, and promotions partner for the event, we are committed to making this celebration a memorable one, both for the audience and for these two legends. As we look back on 10 years of laughter, we also look forward to what's next for the duo. The future is bright, and we're excited to continue working with you guys and pushing the boundaries and creating unforgettable moments. Thank you all for being here tonight to celebrate with us, and there's so many more years of comedy, creativity, and success for Madrat and Chiko coming. Make sure you get your tickets for October 8th. They're on sale. It's going to be a fantastic event happening here in the Sheraton Gardens. We look forward to seeing you all there. Thank you very much. A big hand clap to the CEO of Talent Africa Group. Thank you very much, and thank you very much indeed. Jokes aside, it's a dream worth believing in. These are the guys that have held this together. They have been coming in year on year and being the outfit that they have been, being the duo that they have been, and their talent, something that they have put together, is something that is just going to cost you 30,000 shillings. 25,000 if you add it bad. There's 50,000 if you add it bad VIP. According to how the salary will come in, that's 30. Was I also 30 and 60.
One table, million is also. Table 3 million shillings, yes, to come and enjoy local grown content that has stood the test of time, just like the sponsors. Now, akasera kano, nsaba ate okwaniriza tugenda kuwulira okuva bwe tunamaliza wano tugenda kwogera ne basponsor n'abalala Babotodde badde tonotono naye tujja kufuna n'akadde okufuna ebibuuzo okuva mu bannamawulire abaliwo olunaku olwaleero n'abalala abazzeeko eno presa. So ngenda kusookera wamukulu Madrat. Abantu bangi bakumanyi nga Madrat naye tebamanyi linnya ly'ettuufu. So mwembi bwe n'abazizza okwogerako nammwe ngenda kusooka abantu bamanyi gamba amatuufu. Mira ekuyita Good evening, everyone. We're so glad to be with you here, and I'm so excited to see you here, guys. Mumpulira! Abanya neddoboozi Lubega Dixon. Lubega Dixon, Dibampitanga Dixon, nekati bampita Omar Malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. هذه المقدونية. نعم يا شيخ. نعم. يا ilikuwa sente Madrat. Yes, what you want to say? Kituufu. Nsaba nnyo bigambo bitali bingi nnyo otuwulire tugenda kukuza emyaka 10. Naye okuva mu ddoboozi lyo nga Madrat. Mu nseko buseko nyagadde nnyo alibayi bakize nseko buseko. Mama muli mu meeting n'alibayi agiyita atya? Tika mu nseko buseko. So nsaba otuwulire nseko buseko emisizoni yakutaano ya nseko buseko. Kusuubira kwa ngeri ki okuva ewo Madrat? Bale simanyi kyakubagamba, I swear. Naye nga egenda kuba nga celebration. So simanyi kyeyinza bagamba abaddeko mu show zaffe ebiseera ebisinga mbadde mulabe tukola ebyenjawulo tegeka show nga nawe olabya ddala nti oli ku show gy'osasulidde ssente zo nezigwayo naye kati ate eno 10 years yo simanyi bambagambe ki kuba egenda kuba buli kimu mugenda kirabako gyenvudde waffe balayite mu comedy n'abatwerekeddeko bamaanyi betayinza bagamba kati naye nga mugenda kulaba nga kyanjawulo nnyo ankomo simayinza kikunnyonnyola kuba singa mbadde muyimbi nandikubyemu akapero okubalaga kyengendo yimba nendi comedian naye gwe kyoba omanya emyaka 10 gituze tutambula size ejjukka waliwo nejja mu kyalo nga tubonaabona naye nga tuli wamu tulina experience ya maanyi nnyo. That's why tusobola balansinga audience yaffe era mu basaponsers baffe tulina abalungi abaagalwa ba safe border company nene egenda tutambuliza abantu baffe ku ssente ntono nnyo okuva wena wonova pakushwaton ne tubaamu ne klasi yaffe eyaba ankomo makanika ate nga yinginiya emitwalo egyo 3 nawo oli VIP taata ne tubaamu ne VIP ba anko maka molokole akola mu kanisa kufanero bwava nakolako ku TV ate nagenda naye eringa nakolako bwa comedy nera bwa abulwanisa sigabo manyi ensi ladies and gentlemen musoke mukubireko engalo anko maka agenda kwa host wa show yenyini oyo so abalabo ne babaawo ate ntubirawo ne bakabejja ba buchana ba minister baffe abagenda tujje okutulabako bangi abagenda okutulabako naye nga tebasobola kujja gye tubeerayo so batwazze wano ku Sheraton emmeeza ga ya miliyoni mmeka kati show yaffe tebamu ordinary buli muntu gwe tuba naye aba VIP tukutreatinga ngiri yemu nova ddala ng'ofiize VIP treat yo omwana omuto atandika okukola comedy olunaku olwaleero n'alaba present era ebintu bingi nnyo byokoze okulaba nti no luliba lumu ne tujja ku Sheraton tutule wano nga tuze kwogera ku show yo endala ennene oyinza mugamba kintu ky'olunaku olwaleero nebaza mukama nti bw'oba balaba comedians ne bw'oba ompalana ojja balamba Lwaki bali Mawulana obalamu otinogane ne Madrat and Chiko tuli awo ekyo tukyebalize mukama naye nebaza mukama nti simanyi lwaki kuva twayingira mu kintu kino emyaka gye tumazeeko baana bantu bangi betu inspirinze gyoko y'abato baffe Mawulana ne radio va
dio yaffe dio eyo yava mu ffe mulaba abaana batumbeetu Mary Hats bajja bagamba leetu beegomba nnyo okitegeera bangi nnyo abazze Bobby Niro Shawa bangi bato baffe batulabiddeko kitegeeza bw'oba okola ekirungi abantu beesiima okukoppa bakole kyokola ya so kati bato baffe bonna tubagamba esooka ddala dress code yakyuka mu comedy biri ebeesulangako agasaati najja n'ekipale mbwasisa abantu Bikuula. byavaawo twabalaga nti local comedy oba our local language tusobola okulujja wansi gye batutegekanga okitegeera Kuba ntera okusanga Maka kati akuba n'omusonso ku stage nga gusunze maaso kwe ffe era tukubire mu ngalo Maka kuba ngalo z'amaanyi yolabira kuba engalo ffe oyo yatunda n'ente nga 3 adinda agula engoye singa sikusoma singa akyalika amaanyi tudde ku Chiko. so kale byebyo ne bugale njabi mumalirako nawe tandikiramu Tudde ku Chiko. Wakati. obedda amondiko Bafu mobile bamugyeko. nedda manager Chiko sebo tukwaniriza. nange saiso balaba One of the things that we want to hear from you is tunaffe tumanyirya Chiko. Tumanyirya Chiko. Tumanyiriza okuba mwena erinnya nga liriko ka junior at the end. So twetaaga otubuulire gwani amannya go oba ofuluma eggwanga. Passport kuliko ekiri mu passport. Yes sir. Mbalamusiza mwenna abamawulire n'abantu abatulabeeye ku mikutu egy'enjawulo amanya n'eddoboozi Mubiru Franka n'eddira Mamba abamu bamanyi nga Chiko. Nga sinabuuza kibuuzo kinene najjagedde omanya nti singa tewali comedian wandibadde. Of course mukinjaji nali ayogeredde mugundiyo lwaki oyogera ebyange sonyiwa naye bagambye anti kati yendoza yandabamu omukinjaji kuba bo baali bakulu nga ffe tuli bato ndowooza nga alaba nyinza olwa omukinjaji but of course nandibadde mu position ey'amaanyi mu ggwanga lino yesiyinza kwogera oba oli awo naye bino bwe byajja ne bintaataagalya ya kale zi position oganya ogyogera fenna ate ondeetera mitawaana kubo wanga ne president owa Rotary alaba show twagadde okumanya what should we expect from you tiwaliwo abaana abakulabidde abalaba season zonna ate bwe ngamba abaana abalaba season zonna I think I am part of those. I think I've performed on 2 seasons and I was there from the first season till now. I want to know kiki tuba tusuubira mu season eno okuva ewuwo. Of course nga muganda wange bweyogedde nti ebyaffe si byakuyimba nti mwandibadde mutulaba nga tuli mu training tukubamu tukola biki but of course nga bwe tuli creative ennyo nze ne munnange oluusi ebintu ebimu tubicreatingira ku stage bwojjanga otugoberedde nga Madrat and Chiko ebbanga lyonna obwongo bukola nnyo oluusi nga tuli ku stage but of course ekisinga okutukozesa okuba nti no tuwangadde emyaka 10 tumanya kye tunaayogerako ne tukiwandiika ne tukiteeka mu mutwe ebyo tulowooza then nabyo bye tusobodde okucreatingira wali ku stage nabo ne bijja so abantu mbagamba nti musuubire ekirungi okuva mu Madrat and Chiko nga mbadde mumanyi entegeka yaffe kati nga she yaggwa mwala ba Talent Africa enkola gye yakolamu ekintu nga tulina basponsors baffe bonna so basponsors bano tebandikomyewo ku board oba ne Talent Africa teyandikomyewo ng'ekintu kye tukola kibulamu oba nga si kirungi so celebrating 10 years expect the best from Madrat and Chiko kubanga ekintu kye bayita celebration kiba kiralamu. That's why twafunye awantu nti omuntu bw'atuula ku Sheraton wano mu Gardens afuna akawewo akalungi tebirimu byagamba nti ate bbugumu ate simanya biki osegeera so enteekateeka yonna nnungi buli omu tugenda mutegekera okusinziira ekifo kyagenda okutuulamu nti owa table woyingirira walala n'owa VIP wayingirira walala n'owa ordinary wayingira walala okusobola okuba nti tuteekawo kulwa nnyo muzirayini oba oli awo muzze so abantu musuubire ekirungi musuubire content omulungi ate nga tubakubiriza musobola okujja n'abaana bammwe because content abantu abamu nga comedy oli ayinza okubuuza ekibuuzo n'agamba tujje n'abaana comedy mulimu okuwemula biki Madrat and Chiko tugezezzaako kirwanyisa nti tetugezaako kwogera bintu byesittaza ki so that's why nti olaba nti ne ku TV batuteekayo ne bakuba jjoko ku jjoko nga tebalina gye basazeemu so
osobola okujja n'omwana kubanga ffe tukoze nnyo mu myaka 10 tukozeko mu masomero tukozeddeko mu universities amabala tukoleddeko ne mu kyaki so musuubire ekintu ekirungi ng'ate kiri clean at the same time nga kiri fresh. Tuyanzege ngenda saba nti nga tetunnava ate kweno fezi esooka. Ground TV 100% entertainment.